Ngolagikola otya. Byonna nekugamba ebigambo binalye ni obatojje oluyimba lwange kucho bali wano osinika amannyo. Roza ndi mukusinika bulazi. Awo kai chance joina yakunvuma ko buvumi wano na H24 kimanyi. Osobola alien osobola kunkuba bakwine byobuyayi nobera n'obubbi nga kikulu. Era ne ona bo kikoze terugenda kubba. Fazali nda kusanga nkwochere mu motoka tuofe na tujje. Obadde. Kuliriza kabata. Olabanga kumira okubeera miguwa bulaza ne ngumira bulo. Sola kumanyira naye basiru. Musisi atabukidde alien skin ono nno Musisi mbadde simumanyi naye engeri gyali mu kubeera nga yeewulira alien skin agambe we n'abasisobodde kubeera nga nkutuusaako kisago oba bulabe at least jja kkuma emmotoka ngikumeko omuliro nga ffenna mwetuli tusobole okubeera nga ffenna tufa amakulu mu kyo alayidde okufa n'omuntu alayidde okufa ne alien skin kyonna kye kiri yagambe nze alien skin sikutya oba otambula n'obwo buddoogo bwo oba otambula n'abo ababbi bo obye byonna sibitya at least ngenda jjukubako emmotoka omuliro nga ffenna mwetuli ffenna tuggwewo lwansonga ki ensonga eziri mu kubeera nga zibakaanya za luyimba ki byonna kambi kuteereko wano ku SMX Media osobola okubitegeera wa gye bitandikira na wa gye bigenda okubeera nga bikomekera ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya bizinensi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane. Baza bapukamingi. Uliriza. Wacho mpulizaamu. Ina ndongo oli masi nawe. Gowiza gwe kabata zoza seto no mwana n'okupa. Wali ni osinga ndongo. N'okupa sentu. Osinga ndongo limu amagezi. Okuliriza oluyimba lwe amala kuwa sente. Kati olwo twayimberwa amagezi ddwo. Ai olaba waluzeemu n'otuula ttiimu yo yonna ne mu. Bw'anagamba ennyimba by'amagezi. Tayita lutaba amagezi ne waluwadde obu. Ai gwe wulira kabata. Ne mwana omulirako. Toseka obwedde onyiize kaaba ddamu kaabe. N'omudongo mulirako obusungu naye tomanyi. Wabula nkugamba ebigambo bino. Bulaza. Totimpulanga lutalo nga lesize bakyaliibo. Bulazo ojja kuliko omuliro mu nsi eno nabe nga gukwokya ng'oggwawo nga tewaliwo kyali n'omu akutte mukono naye nga gukwokya oggwawo bulaza. Ye musi oli kinyankole oli kiki? Jjayo oluyimba lwange va mu byekisiru byo jjayo oluyimba lwange neobeera wefuula ki bulaza bwe tolina kyoli kuuze bulaza nze byekoledde kwa Katonda abikola. Zaayo obulevu bw'abandi kuba ofaanana abakazi. Bw'oli mazina ate kati nze ndabika bulungi gw'olabika nga kasasiro gwe naye matako oyogera naye. Anti kati toseemu ne bidizi. Bwe wuliriza gundi alien ani gundi namba gundi kabata. Wanzi. Banda sabo gamba kalenza ko kajja oluyimba lwako ku YouTube. Tolina nannako. Mulabe engalo ze ayugalo kwa bino bagenda bakubera bipapula balooza nti nsawo. Mulabe. Wamugambe dda. Namugambe no street. Kuba sanga ko tuba mayundi komawe. Na musubiza. Uliriza. Fano ya yetondo olina ngomuwa. Mugato tugonga. Uliriza. Njagala mbagambe ebigambo bino alien bulijjo mumanyira abantu ne mubakuba ne mukola byonna kera ku makyo nkube era gajja fulumango nkubye ne kukakasaga nyabansala okutakubere yanna bwe kabaka oyo mulenzi molo watalifuna gwenkanya kugendi kujjako nga mvudde mu Uganda eno ekyo kibangulidde Gwabatuja ulimba nga ngotase no kumanyira ogera kunzita bakugula kumanyira banaganda nenda kwato kireke sasude luyimba lwange nenga kitufu musoli kempewo ngoli bwagambye umustadi kompewo nawo dase mugu waddavi kale n'olira kale gana amazinga gampisaamu amaso naye bwe wali okoledde kyeggwanga lino okujjako okujjana ne mulete byamazigo wali okoze ekibulaza nze kyona kyendye mchikoledde mu kitibwa kyange bulaza nze nina ekitiibwa gwe kyotalina gwe maziza bali bampiseeko uliriza kabata bali bampiseeko Museveni gye ngenza okulwana naye nga Museveni tapanga wadde n'ebibiri nenze netobera nganze ate nga n'omusolo okuba mu ggwanga Uganda kati oyo maziya alina nno mujjayo oluyimba lwange temumanyira oli mukusinkirako manyi mujjayo oluyimba lwange mukole bye mwagala jayo oluyimba lwange uliriza omulenzi ono mumuwadde betu okumanyira abantu naye nkugamba ebigambo bino uliriza
byonna bye musuubira okukola mubikole naye bulaza ngenda kubalabisa bulaza aliyeni nja kwakanawa muliro netunaba mugayenda bwe mazina ogoto olimbala nga notandika okumanyira okuba line buno bufaalo obukwetumyeko bulaza njagala oluyimba lwange kabaka kana kabubuka tekagenda kumanyira togasobola okunyimiriramu simanyi uyawo wuliriza kabaka inze sibanirangako ku street naye kugamba ebigambo bino abo abalenzi nga bazzemu oluyimba lwange njagala luyimba lwange bulaza obadde nakyogenda okwogeraawo oluyimba lwange kabaka obusungu bwempulirako oyo omulenzi obusungu bwempulirako akakalenzi nga mukanikano nga katumanyira oyo ate osobola okumanyira bannayuganda naye kugamba ebigambo binaalyeni oba tojjayo oluyimba lwange kuityo bali wano osinika amannyo olowooza ndi mukusinika bulazi awo kali chansi gyolina yakunvumako obuvumi wano naye ekituufu okimanyi osobola alyeni osobola okunkuba nga kulina ebyobuyayi nobeera n'obubbi nga kikulu era newonaba okikoze terugenda kubba okoze lijja kusanga nkwokere mu motoka twefenna tujje obaddeuliriza kabaka olaba nagumira okubeera miguwa bulaza neŋumira bulo sobola kumanyira olwo naye basiru newanaba kibire ajja kulaba olunaku lumu ngaemotoka yekutta omuliro anjaka naye wabula balinanga omwana musibuledi buleeka jayo oluyimba lwange toyogera bya kisiru jayo oluyimba lwange kabata basigamba oyo mbadde nsaba ozanyimu oluyimba olwo ensi eruwulire